mutya abagala abalungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate leero nina ki leero nina ensikina y'abaami ewoomesa akaboozi mumpulirize bulungi. Omanyi abakyala tulowooza nti ffeffekka abasikina and abasajja abamu mulowooza nti temulina kusikina n'obeera ku munno n'obeera nga okola bukozi eryo eddoboozi nga lyeriwulikika but ekyo nakyo kika kyansikina ndowooza kankiyite ekiri silent. Waliwo abasajja abatasikina by the way ate nga nabo tebaagala osikini kyova nammwe abakazi mbagamba nnyo nga tonnaba kujja wange oba waani kugenda nti banjigiriza ensikina mukwano sooka okole ki sooka otegere ekika ky'omuntu gw'oli naye. Nze waliwo oyo ŋŋombako omusajja nga ye tayagala kuwulira kintu kyonna yadde ekisiiya ayagala mbu aba ayagala kuwuliriza ddoboozi lya gundi ddoboozi lya nabunyambu limuwa enzina entuufu bwe bwawulira anyways byebyo ebyoyo naye eddoboozi tugenda okusooka okwogerako oli owuliddeko omuntu nga oba mwali weeriiriddeko n'omuntu ne mweriira ogenda naligyeko sorry guys about that oba wali weeriiridde mwali mweriiriddeko n'omuntu naye nga bwe mweriira mulina w'abantu katugambe n'ogenda bino edda abasajja bye bapangisanga emizigo ne basharinga even up to now I think gyebiri nasharinga luumu ne banne nga balimu nga basatu oba bana kakati ne babamu babiri anyways kati gwe n'okyala ne bakuliiramu eyo embeera omusajja ako ompulira nga byakwewa ki munansonyiwa byakwewa bwama eyo ensikina neewooma by the way omusajja nga akuba kaama ate no munnange tagikola nti lwakuba just nkugereza scenario ng'eyo waliwo abasajja nga ye bwatyo bw'ali ng'ajja kumpi n'okutuuko ewooma kubanga omukazi alina engeri gyekukyamulamu bebi ajja kumpi n'okutu n'akutandika okukuba obwamba bannange owooma nnyo bebi owooma eyo nsikina abasajja gye basikina waliwo n'abakyala bagisikina naye tuli ku basajja. Ensikina namba 2 yetugenda okwogerako. Omanyi omuntu nga wali owuliddeko omuntu nga oba wali olabyeko omuntu nga addu kuba gwe kennyini wali odduseeko emisinde gino egyakafubutuko kati n'otandika okola ng'oweekeera kati waliwo abasajja abasikina bwe batyo nga si nti aweekeera nti kyakola kimuweekeeza ng'eyiri eddoboozi erimuvaamu naye si nti nno nti aweekedde mbw ali kulikola nga ggubuuli nti olikola weekedde involuntarily no wabula ye alikola nga lyeddoboozi erimuvaamu okitegeera. Kaakati tugenda ku namba 3 waliwo wano ababeera nga ngambe ntya oli obaddeko ng'olinga omuntu asika amalusu ngenda kikoleramu okitegeere ng'amalusu mangi mu kamwako ye nga geesombere n'ogayoola sina malusu neetaagamu amalusu naye kansubire kyennyonnyonnyola okitegedde oba okitegeera ogamba eddoboozi eryo lyenkoze oliwulidde bulungi eddoboozi eryo waliwo abasajja abalikola abeera nga asika anyways to me siri wano kujajinga amaloboozi g'abantu ndi wanene okubabuulira amaloboozi abaami ge bakolera mu buliri naye waliwo eryo eddoboozi abeera nga asika amalusu nga gakumuyitiriddeko mukama n'ogasika n'ogayoola oba waliwo abo bwe batyo abasolobeza kiyita kusolobeza kati waliyo bano nga ye eddoboozi nga musajja no aba ayogera eddoboozi liba ddene naye kaakati n'omusanga omanye nga waliwo bano abasajja abalina ensonyi temugamba nti abakazi balina ensonyi basibaga nti abakazi balina ensonyi waliwo abasajja abalina ensonyi babebi waliwo abasajja abalina ensonyi kati singa ogwa ku musajja alina ensonyi ate ye ojja mumusanga ng'ensikina ye yeene yempola eddoboozi liba wansi bebi abeera nga atayagala omuwulire ayagala okufaanagana oli gwe nagambye ow'obwama naye ate ye nga si wa bwama naye ate ng'eddoboozi lye terivaayo eyo nno nakyo kika kyansikina kiri awo bwe njimenya nga gwe weemanyi waawo ogwanga ogamba senga nze ngwa mu namba 2 senga nze nasinkanako owa namba 3 senga omwami wange agwa mu namba 4. Ekika ky'ensikina endala kye tugenda okutunuulira waliwo ekika ky'ensikina endala nga obeera ng'eye bakiyita batya omuntu eyeyasimula olinga eyeyasimula ate n'obeera nga abajjagala nti okkuse okitegeera abejjagala kaakati obeera nga akola
obeera nga yasimula naye ate nga tuyasimula. Kansubire mu nfuna bulungi. Naye ate n'omala n'obanga ayeebajjagala. Abo abantu gye bali bwe batyo nga bo bakikola batyo. Ng'eddoboozi lye liva mu oyo omusajja. Era tomusisinkana nga lye limuvaamu n'ogamba senga nze nina omuntu gwe nafunye yantabudde. Kati waliwo bano abaleekaana. Temulaba nti abakazi baleekaana nga tonnagwa ku musajja aleekaana nga mala. Nzija ng'aleekaana bw'atyo. Ate nga eddoboozi liri waggulu bebi. Ne neighbor ng'asobola omuwulira era nga bamumanyi nti oyo omwami w'omu bw'atyo. All of a sudden kasita abeera nga anaatera otuuka kagwa bo batera kikozesa nga anaatera okutuuka. N'atandika okuleekaana mama gundi nzuuyo nzija. Bannange mundegeeze nzija. Kakati ekika ekirala kyekyoli asirika gwe nasoose okwogerako. Musiriikira ne mubeera nga waliwo batugambanga nti nga tusirise omulundi gumu all of us ne musirika nga muli mu room nga batugamba nti Katonda ayiseewo. Kati okwo okusirika okwo kuwulira okwo bwe kutyo. Aba tayagala osikine ate naye tayagala sikina. Kwegamba muba focused ku kikolwa. Tewali kirala, tewali kwogera, tewali kunyumya, tewali kubuuza, tewali kiyadde. Okusa olina okusanga weegendereza si byakusa omuleekaaniza. Ye ayagala osse mpola nga yebyo ebimunyumira. Kati waliwo ensikino endala ey'okuleekaana. Ko sijja giyita eri ngiyise kuleekaana eno ngiyite ntya. Bano oya okyagadde nzija okyagadde oguwulira abo b'oguwulira abo wali abo ate abo b'oguwulira bangi. Oguwulidde bebi oguwulidde abo ng'ate aba aleekaana. Kaakati abo tubaveeko. Waliyo bano nabagamba nti waliyo ekika ky'abasajja nga bo ebibanyumira mu kisenge byakuwemula. Njagala nkuzine nkukwate nkukala olinga kino sigenda kwogera bukosi bigambo ebyo bikumanyi okutwala tugende ebisigadde nga bye bigambo ebimunyumira. Genda ogire bwoti, genda weekole bwoti ngamba anyway kanjogereko kimu weekuba olugalo kola bwoti ng'ebyo ebigambo bye bimunyumira mu kisenge era nga naye bw'aba akuzina bw'atyo bw'akuyita bw'atyo by'ayogera. Kati bw'agwa ku muntu nga naye abitegeera bulungi ng'amanyi okumokkola. Gw'oba ogenda muwoomerwa wamma akitegeere nti ddala ono omwana baamusindikira kuva mu ggulu. Kati waliwo abasajja bano abassa n'abeera ng'afa heavy breathing. Abo bwe batyo. Ekyo nakyo kika kya nsikino. Nga ye bw'abeera nga ali kuzina neeyo mu bire gy'abeera obwongo alina gy'abutwala n'atandika okulaba nga kamalayika n'atandika okusiza kumukumu. Baba noono leka n'okuleka. Tudde ku balala. Waliwo bano bo nga bw'aba akuzina aba akuwaana bannange wooma bannange wakola bulungi bannange olina kaffiga nga ebyo byokka byayogera nga byakuwaana nga tasirika naye ng'abeera akusuuta akuwa bu compliments obulungi. Bannange olina akawatso bannange laba ebbeere bannange otumwa bannange olina ebiseera bannange ensingo nga ye bw'atyo mukwano. Eyo nsikina eyo ki nsikina nabagamba okusikina tekulina formula tekulina format. Si luyimba lwa ggwanga nti nga bwe wayimba luli oba simbuzi nti nga bwe yakaaba li bwetyo bwegenda okukaaba nedda. Ebintu mulina bispice nga apo okyusaamu. Ebyali byadda n'osanga nga Naaki lwayimba ne gundi lwayimba nga ffenna tuyimba kye kimu. Anti baatugambye omusajja muwe ebyalo n'olyoka omwa Masaka simanya Kampala simanya wa. Ebyo byadda. Naye tekigenda bikozesa genuinely nga si bya kifere genuinely osobola okubikozesa ng'obimanyi. N'omugamba bannange nkuwadde champisi kaakati eyo tuvudde Masaka naye mukutonedde. Okitegeera naye bw'osanga omusajja omutabaazi ebyo byetaaga ku musajja nga si mutabaazi nti abiwulira mu ggwe. Naye bw'osanga omusajja omutabaazi byawulidde mu ggwe ate era n'abiwulira ne mu gundi biba tebijja mukolera. Kati waliwo abo banzija gy'oli alina gy'alaga atandikira waggulu nga gamba nzija ayogera kigambo kimu nzija
paka waatuuka bw'amala naffe ekiko maze naye bannange nze mundeke maze kale mundeke ndowooza kankome wano eno Mukama abankumira ate abanjagale tomalala subscribinga kulekinga n'okukomentinga gwe yeewulidde nga ekika kyo okimanyi ng'olina woogwa nga mbasenga nze yeah.